Ebyomukyala Grace Kani byandibanga mwana tu byononese akatambi akengendo okubeera nga nkuzanyira butirivu ninga nkusaba subscribing atanaba nawe atana likinga video gena maaso beringa ugirayikinga. Mukulu Honorable Bobby Kyagulanyi Ssentamu taata Eddie Awe gasina tezinaweza sawa 5 enkya. Eddie Awe papa we data ndio masimbi abavuzi mukulu Eddie tata Honorable Kyagulanyi Ssentamu mama wange babire itungo Kyagulanyi bino mbyogera abantu pensawo yange nabesonyiwa mundekere emirembe mbegayiri nabesonyiwa ndikubo nsabansawo yange nsulangi nonya mukulu Nubian Lee, my brother, you know us. Mukutensawo yange mujibye nze yange gye mubye mugenda gisikondoka kyensobola kugamba tambo mujibye genda vuga speed ngenda wale kugundi newo vuga botu mwana tolambubye mujibye mugenda gisikondoka kantuuke wengendo tuuka nebake ensawo yange njeetaagamwe mizimwe nze sina kibiina kyendimu mwatutamya ebibiina mwefulasima NUP kumannyo ku miziina mmwe kantuuke wendaga mpaka mu room wemala okukakana mumbuulire namuzungazunga simanyi omwoyo kugenda yani simanya akoze bwati kiki kibaluma mwina buzibu ki iziinamu kiki kibaluma. What is wrong with you guys? What is wrong with you guys? Tetulina byabafuzi bamwe betulimu mukutensawo yange give me my bag. I need my bag. I just need my bag. Mumpenze bag yange sagala mmanya sagala kwogera bisingawo ngo bacho like temukotegera abantu like yange want my bag. My daughter is going to school tomorrow. Mupeze ensawo yange mmwe temungamba drama. I'm not into drama. I am not into drama, please. I don't know if we tugende waliwo gulu katambyako kova okubeera nga werabirako oyo ye mukyala Grace Kani budde bwabadde bwakiro ssaawa nga 9 omukyala oyo mu katambi ke mwalabye mbu waliwo abaamubyeko ensawo kakati mu katambyako yabadde alumiriza nti ekyamazima abaamubyeko ensawo bandiba wabula mbu bantu ba Bobi Wine be baamubyeko ensawo era mu katambi yakoowodde Bobi Wine n'akoowola Nubian Lee n'akoowola Eddie Awe ng'abagamba mukomyewo ensawo yange ekintu nno ekinyizizza nnyo abannankyukakyuka nga bagamba omwana atusibako atya okubba ensawo oba mutume oba yasasuddwa kuba tetulaba kubbibwa kwa nsawo kwe we kukwataganira ate n'okubeera nga Bobi Wine ate n'opumbu be bagibbye kakati omukyalo oyo we yamaze okuddamu ku magezi ntegeeza ng'enjaga n'omwenge bimaze okumwamuka
yayogedde ekyabaddewo kankuwe ku katambika aba police ya wano wendi around teba I don't know oli agenze ne my bag and opa waliwo omuntu gwenze wano njagala kunnyonnyola muganda wange nabadde naye kankutwalemu briefly kuba bulago bunnuma ebyange obimanyi ndyena mu kifo kya Namukaaka ompulira so nga nkubira gayi nga mugamba mune ogenda kujja ompikinge mumanyi tubadde tukolagana nga mpuki naye ng'eyamumpa egala nkolako enjala yakola nezina enjala amuyita Hussein Nails w'e Masaka ng'ajja nkolako biki kati oyo gayi ng'ajja newe nali nga ngenda kuyimba ku Maria Flow wali byonna bye nakola ajja nankolako n'aleeta n'aba makeup artist and everything nga mukwano gwange so gayi ng'ajja olwaleero namukubirire nga ogenda kunnuna avuga Harry akawumbe simaya taata we simaya biki ng'ajja mpikinga kuba ne uli yali antambuza ng'emmotoka emaze waliwo enagambira nti emmotoka ekoze ekyetudde omupiira nga womanyi olunaku lwe twali ku eriyo yeyantwa muzeeyi lwe nali ku live ya mukyala Sharita oli omuwala we UK owa USA ojjukidde kola olunaku lwe bali bateekako omusike wa dadi kati omutegedde omugayi yali antambuza kati era ogayi tubadde tuvaayo matandika okwekuusolosolo ng'akola ebintu sigenda tambuza kamera gwe byonyina bigama mu inbox natambuza kamera n'olaba nga mbeere no mu kyalo nakubidde n'emisana n'eggulo ng'olaba gye ndi ku kyalo gayi nalina okuno n'ekyotera anteeke wano emmotoka yange ensange e Masaka ku hotel wendi enkya sawa 7 gayi anfuukidde akabasa mbadde ku live akoze ati buli kimu akikoze abali ku live bagambe kyakoze abakoze bati nze ndabye bali ku poliisi ng'olutalo luli awo kuyomba akoze ekyo adduse n'ensawo ye yasimbudde emmotoka n'agenda n'ensawo ye no ye mukyala Grace Kani mu bigambo bye kansuubire osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako akatambi kano k'osembyeyo okulaba kanjawulo nnyo n'akatambi akasoose akatambi akasoose kigambibwa nti Grace Kani yabadde akubiddwa bagamba akozesa ebiragalalagala nga kogasse n'omwenge omungi kakati akatambi akasookako yabadde yakubiddwa agogo ge mazima ate akatambi akazeeko akokubiri yabadde atandise okukomawo mu bwandastanding kyova olaba byayogedde mu katambi akasembyeyo byanjawuloko mu bye yayogedde mu katambi akasoose mu katambi akasoose ssebo omukyala yagambye mbu Bobi Wine yakoowodde Bobi Wine n'akoowoola abannuupu bonna n'akoowoola bannobiyaniri n'akoowoola ba ediyawe nga bagamba mbu bakomyewo ensawo ye ng'alinga agamba nti be bakoze eki ng'alinga agamba nti be bagibbye kati mu katambi k'ova okulabika nga olabako awo abadde ayogera amazima amatuufu ku kiki ekituufu ddala ekyatuuseewo okutuuka okubeera nga ensawo ye ebbibwa naye mu katambi akatuufu tamenye ku Bobi Wine tayogedde ku wanuupu yenna nti be baatutte ensawo ye kitegeeza wali omukyala kyekyamazima amatuufu yabadde akubiddwa oba tugambe nti yabadde avuddeko era abantu badde batandise omulabula lwakuba kale ye embeera ye bagimanyi nti kale alimu embeera y'ebiragalalagala ekyo kimanyikiddwa buli wamu kyova olaba tebamukubye nnyo naye nga abantu badde bamugambye olwo lutalo lwotandise tojja kulabika ng'olusobola olutalo lwabadde atandise mbu Bobi Wine ne Nuupu babbye ensawo ye ekyamazima abadde tagenda kulusobola wadde yadde n'omulundi n'ogomo mpozi bandi musaasidde ku ky'okubeera nga munnange bamumanyi zitera okukola ki zitera okuvaako abalala bavuddeyo ne bagamba nti omukyalo ono ekyaddala yeetaaga rehab okusinziira ku butambi obwo bubiri bw'ova okulaba akasoose n'akokubiri akazzeeko olabira ddala nga byayogera tebikwatagana wali akasooka ayogera ku nsawo
ate n'ayingizaamu Kyagulanyi n'ayingizaamu abannuupu ng'alinga agamba be bamunyakuddeko ensawo. Ate mu katambi ak'okubiri annyonnyola ddala ekituufu ekyabadde waalina omwami gwanyumyako eyabadde amuvugira nga mu kawundo nti ensawo ye yagitutte. Kati ate mu katambi akasoose ayogera ku Bobi Wine, abantu ne beebuuza yasasuddwa oba ekyamazima yeetaaga rehab. Naye nga bw'olaba embeera nga bw'eri, omukyala ye yeetaaga rehab. Agogo ge mazima amatuufu. Otherwise drugs zijja kumusuula ewabi kuba wanaasiikuula olutalo ku baana ba Nuupu ba foot soldiers be mumanyi obulungi ayinza obutalusobola mu mbeera emu oba endala. Lunaku lugenda kubeera lwa debate mu makkati g'aba candidates abali mu kuvuganya akubwa Kawempe North nga bano bonna baagala kaadi ya National Unity Platform. Kakati ekibiina kyo nga kyo kyategese debate mu makkati g'abano abakulu era nga we twogerera kati bali 10 abayitawo. Babana abantu 10 be bagenda okubeera mu debate olunaku olw'enkya. Naye ng'ekyamazima buli muntu enkola eno empya eya National Unity Platform yagisiimye era neetegeeza nti ekibiina ekyamazima bali organized nnyo nga bw'okiwulira kubanga kino akisookedde waabwe bokka. Kino kisookedde mu National Unity Platform okulaba nga ba candidates basooka bateeka mu mbeera ya debate balabe ne public erabe eddala ani asaanidde ani ali mu lusaagiriro. Omanye ekifo kino kiriko abasaagirizi bangi. Mujjukira akatambi ke nabaleeterako ak'omukulu omu eyali atutteyo empapula ng'oluzungu ayogera lwa bitege ng'akozesa nnyo komedi kwegamba nga ne byayogera olabira ddala nga talina kyagenda kubeera nga akolera abantu. Kakati mu debate yentandikwa kwe tugenda okumanyiza ani yaani. Naye katusabe buli kimu kibeere nga kitambula bulungi, tufune candidate ddala agenda okukolera ddala abantu nga omukulu omugenzi Muhammad Ssegirinya bwe yakolera abantu. Omusajja yakolera abantu mu kabanga akatone nnyo. Kati tebereza singa abadde akyaliwo mpaka kati Kawempe North yandibadde etya? Yandibadde ekyamazima yanjawulo nnyo. Naye kuva obulamu bwe bwawe bwayonooneka n'alwala muganda wange buli kimu kyasooka ne kipoozinga. Era singa tufunayo omuntu ddala alinga Ssegirinya oba n'okusingako Kawempe North egenda kuba tekyadda mabega. Naye katulinde tulabe wa ate gye binaggwera. Updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu wano ku Jika Media. Kyenkusaba kiri kimu kyokka, subscribe nga atannaba, likinga video nawe abadde tannaba kulabika nga ogirayikinga. Wekuumire ku mukutu gumu gwokka guno ogwa Jika Media. Yitira mu comment section bw'obanga olina kyagala okuwabulamu nawe alina kyagala okuteesa osobola okiyisa butereevu mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.